TV bakadaama bava owaka oba bava e Uganda ne babeera nga baleseeyo abamu si bonna ne balekayo amaka gaabwe ng'omukyala abadde mufumbo ne bateesa ne bbaawe si mu bubi n'amugamba agenda okole. Waliwo abakyala bagamba oba abeewuunya abagamba nti ddala omuntu bw'aba akwagala akuleka atya n'ogenda n'okola. Ya kisoboka naye ate abamu bagamba nti kisoboka naye ng'alina engeri gy'akulunzeemu. Ayina engeri gy'akulungamu n'agamba bw'ogenda eyo kino na kino na kino kirina okubeerawo. So twabaleetako wano kadaamu omwe yagamba nti obuzibu bwe bwonna bw'afunye ebweru okutabuka omutwe okukola biki ebintu ebyo omusajja eyabikola n'abikolera e Uganda nga ayina kubeera nga addayo Uganda okubeera nga ayinawo ekintu kyokka ekintu kyonna ky'abeera nga akola ekyokwegatta n'abasajja. Osooka n'obuuza nze ebintu by'amalogo omanyi sibimanyi nnyo sibitegeera bulungi sayansi oyo simutegeera bulungi nnyo abamutegeera tujja kugendera awo abatamutegeera nammwe mba understandinga kuba neewuunya nti bw'oba ogamba ogenda katugambe kale akuloze omusajja yandoga neme kuddamu kubeera na bwagazi yandoga neme kuddamu kubeera nga nina feelings ez'omukwano zingamba bw'aba yakuloga bw'atyo ng'ogenze bukola bw'aba yakulunga bulungi lwa nsonga waba wagenda kukola waba tewagenda ate mu bintu bya mukwano ababikkiririzaamu nnyinza okugamba bwe nti abatabikkiririzaamu tugamba nti wali kintu ku nsi kitasoboka nga n'eddiini ey'obusiraamu egamba nti amajini gyegali amashiitwani gyegali bintu bingi nnyo ebiriyo. So Kadaama tugenda bawa mboozi ya Kadaama ono agamba nti ye agambira ddala nti abasajja mu kuloga ate ennaku zino basinga ku bakazi ddala abasajja abaweereza bakyala baabwe ebuwarabu bagende bakole nti balogo bazibu. Alonyawo Mukulu Kadaama TV gyebaleko kansuubira ekyo oli bulungi. Eya Mukulu Kadaama TV tukimanyi abasajja balogo. Abasajja balogera ddala nze omusajja Mukulu Kadaama TV yandogga ate nga ayagala kunzita okitegeera nga buli we ntuuka mu mmotoka ezo nga mbadde ntambula ogenda owulira kamunguluze nakubanga muli naye emmotoka kyasi Katonda yanyambanga buyambi okitegeera simanyi nange naziwukukanga ntya noba nga oli ku booda nga ewa booda ne mutomera gwe wekaweka n'olyoka ofunako wekka obuzibu n'olengera ng'oluusi oli oza engulu ng'oli mu mipiira gya mmotoka kati nkugambye abasajja kale kubalogo naye n'oyo kati ekyamuleeta ku kyeyo ng'ategeddeko ekyaliwo ekyamuleeta nga tamaze kwekolako kyali kiki yalina okusooka okweddaabiriza nawe okiraba. Mukulu Kadaama TV singa ffe omuntu teweetambulirako naffe bwe tetwanzibaddeyo abasajja balogo n'akulamiza n'agamba nga bwetagenda kugenda walala kufumbirwa walala naye kwetambulirako kati naye yalina okusala amagezi ne yeefaako nga tannafa Uganda naye yamanya ebintu bifa mirimu gifa biki n'ate n'akwata ku bukwasi kubona gyebweru yandimaze kusooka kwetambulirako n'amanya ekizibu kye kati ekyamuleeta ebweru ng'amanya ekizibu kye kiki alimba kituufu bambi naye alabye kuba kati wagamba nti omunnyo tegukyamukolera kuba kati naffe litumanyira eddagala n'oteeka emitwe otunyonga otwo ne weebaka TV agasajja galoga omusajja n'akubuzaako emirembe ne woogenze ne wakulema oba okitegeera nawo ne wagaana n'ogamba kati kankite dakuba kyaba takubuzizza nti genda kufuna mulimu kubanga naffe singa gitulemye naye gye tuli tukola naye abamu baloga ng'aloze byonna obufumbo mirimu byonna naaba ng'abigasse wamu ne mubaamu oli nga ye wagenda kubuuza kya mirimu munaagenda kubuuza kya bufumbo naye nga ssente osigadde okola ki ofunayo oba okitegeera abasajja munnange balogo naye ate ne bw'ononduka nga sigenda kudda wologa kasasiro tombuulira ngo mba nja kubyeggyako kasitoba ng'okitegedde wuyo amuggira ne mu birooto nga lwaki seetambulira naawe yeetambulire akyeggyeko adde akole ekintu babyeggyako bwejja bangi nnyo babibakola oli n'abeeraawo nga buli wabeeraawo alota kino alota kino kuyo agambye amuggira mu birooto era alina byamukola bingi
yalina okukyetangira nga tannalinnya nnyonyi omulundi ogwasookera ddala naye kati ali eno mukazi watwanda kikola ati